Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Atuwuliriza atugoberera atulaba ku lutimbe luno oluganzi olutimbe gaggadde NTV ne Spark TV amachaga olwokutaano luno olwaleero ng'ennaku z'omwezi mukaaga tukwebaza okutulaba naddala mu budde buno bw'okumakya katusubire nti yo subuhi omaze okugisaala ne tukwebaza nnyo naddala gwe twali naawe Friday wedde ng'ennaku z'omwezi zaali 30 saate zaali ennaku z'omwezi 11 mu kalendeni yaffe y'Abayisiraamu ng'olwaleero ennaku z'omwezi ziri 18 era kalendeni yaffe bano ekisibo kisembedde naku 18 omwezi ogwa Shaaban gwe gw'omunaana Ramadani gwe gw'omwenda kitegeeza nti tulina wiiki emu n'ennaku entonotono eziyitamu weetegekedde otya okusiiba era tukwetegekera tutya okusookera ddala okusiiba nga bwe twakunnyonnyola mu Friday yaffe eri ewedde twagezaako okuba tooki mu bukkiriza bwo gwe ng'omuntu wakati mu kufunangayo akadde n'otula n'omutima gwo ne munyumyamu naddala ebikwata wakati wo n'eyakutonda kino twagamba nti kijja kuyamba okwetikkula emigugu mu mbeera gy'obyetisseemu si byaffe obuvunaanyizibwa obwaffe bwawule ebisinga ekyamazima bino bituzitoowerera butaba byaffe otherwise ffe byaffe Katonda byatutikanga obuvunaanyizibwa bwaffe tebirina buzibu bwonna era tebizitowa awo wennyini twali tuteekateeka birowoozo byo tuzze bujja obukkiriza bwaffe ng'Abayisiraamu naddala nga twolekera omwezi ogwa Ramadani kubanga bwe yali atulalikako okusiiba ow'ekitiibwa Allah omutonzi waffenna yatuga nti ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaikumus siyam abange mwekka abatudde n'emitima gyammwe ne munyumyamu ku biki ebiri wakati wammwe n'omutonzi wammwe ne mufundikiranga munyikiddemu obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi wammwe mitima gyammwe kutiba alaikumus siyam mwe muwandiikiddwako okusiiba nabwe gutyo okusiiba kuno tusooke tuteeketeeka emitima gyaffe gikenenulwemu ebitonde byonna bidde bweru wa mibiri gyaffe gy'emitima gyaffe ginyikiremu bukkiriza mu kitiibwa kye yatutonda obukkiriza mu maanyi ge obukkiriza mu kutegeka kwe obukkiriza mu buli kanyomero then n'obulamu bwaffe bwonna eno kungulu buli lw'olaba sooka weebuuze nti mu bukkiriza bwange njiga ki buli lw'owulira mu bukkiriza bwange njiga ki ekyamazima wallahi byonna bye tulaba biina kye byongera ku bukkiriza bwaffe ekyokulabirako bw'otunuulira okugaggawala kw'abagagga gwolowooza bagagga lw'amagezi gaabwe nation media n'agikulira bw'ogoberera bamuzaalawa yasoma biki yasomerawa alina abakozi bameka tewewuunya tolaba nga Katonda alina amaanyi gwe kati atali wa myaka gye gwe bino tebikuzzaamu amaanyi n'essuubi nti nange luliwo olwo Katonda n'abimpa naawe kennyini bw'oba wakwegoberera olutambi lwo nyina mukwano gwe Madamu Ruth Kalibala bw'oba wakugoberera bulamu bwo bujjudde ebyokuyiga bingi ebyongera okwongera okukkiririza mu maanyi g'omutonzi wo n'entegeka ze kati so tubanjibwa wakati mu kwetegekera Ramadani si Ramadani yokka nti tugenda kusiba ensonga lwaki weteekateeka wabula obulamu bw'omuntu omukulu omugezi alowooza afumiitiriza obulamu bwe bwonna emyaka gye gyonna butegeeza kwebanja biki ebyongera ku bukkiriza bwe buli lwawulira na buli lwalaba bangi abakulembeze mu bifo by'enjawulo omwaka Katonda ogukuyisaamu gwonna mulamba tuli mu February ennaku z'omwezi mukaaga sooka weebuuze nze mbimu ku bye neebuuza naddala ku ntandikwa y'omwaka obadde okimanyi nti omwaka gutandika tetuyinaawo kiro 10 ya muceere mu nsonda gyogera kulyako yadde kiro 7 y'ebijanjaalo yadde kiro 15 ez'akawunga
Nemunanga omwaka tetumanyi kilo ze tulya za muceere za kawunga za bijanjalo za kilo z'ennyama. Kwanza ate yo naddala eyo bijanjalo na kawunga tulya saagala ennyo. Kati mulayini eyo tulabanga Katonda alina enteekateeka. N'akuliisa ku makya, n'akuliisa ekyemisana, n'akuliisa ekyeggulu. Olunaku lwonna lulamba, wiiki, mwezi, mwaka, tuli mu February. December yagenze okuggwako nga ze wateekateeka okulya omwaka ziweddewo, tetulinawo ze tuteekateeka. Tuli ku ki? Obukkiriza bwo mu maanyi g'omutonzi wo n'entegeka ze. Wakati mu kulowooza ku bulamu obuliddako nga tuvudde mu nsi, kuba ye yatutonda teyatwagaliza kudigidira wano na kweyagalira wano biggwe. Yatwagaliza obulamu obulungi nga tebuli wano. Yateekateeka obulamu obulungi obujjuddemu byonna, obuli complete, tebuli wano ku nsi. Era nsaba wakati mu bitiibwa bingi n'essanyu, nsaba okutegeeza nti wano ku dunia tewali watalina kusomozebwa kwayitamu. Si president, si vice, si CDF, si bajaji, si mugagga yenna. Buli mugagga wali oba buli muntu watudde mu bifo eby'ebbeeyi mu bugagga mu bitiibwa era okusomozebwa ali mu ddaala eryo. Kiki njagala okujjayo nti obulamu bw'edduniya si bwe yatwagaliza omutonzi waffe era tobukolerera. Kuba ekyamazima busala naddala. Bangi bwe twali tukyali bato, naddala Madamu Betty mukwano gwange ne gye yakulira, twalowoozanga nti kendifuna ssente zange nenzimba amaka gange nze ndiba mmaze. Nze omwana wange n'asoma n'amaliriza nze mba mmaze. Embaga keggwa nze banne nja kwebaka ku tulo. Kemmaze okusoma nenfuna omulimu nze banne nja kuba mmaze. N'abali mu layini ebintu bingi kenkola edduuka nga lyange nze banne nja kuba mmaze. Kenaakola ntya? Ffe n'abamu twalinga mu buto nga tulowooza nti omuntu bw'okula bannange owona. Bannange ekituufu kiri nti nze kati bwe nakula bwe mbibalansinga emirembe gyali oba eri mu butaate gw'olibiraba otya mpuliriza. Kye njagala okujjayo wano, leka kufokasinga nnyo na kweteeka ku pressure lwa bulamu bwansi buno bwokka. Ebigambo byange tukole tubeere bulungi mu nsi naye tebikoma wano nti bw'ozimba amaka nga kiwedde, kasita ofuna eza fees manyi omwana bw'amutikira nga biwedde, omwana bw'afumbirwa nga biwedde, munnaye tebiggwera wano. Waliwo obulamu obuddako nga tumaze okufa Katonda bw'atwagaliza. Bino ebya wano kusigira ekifaananyi, ffe waffe wali ebwayiise waliwo ebyokulya bye wayitangako oluusi byabanga zabanga nkoko zino ez'ennyolera mu byuma, wallahi nga toyinaamu. Namutima naguga kendifuna ssente zange enkoko ekyengendo gikola. Ekituufu olwaleero nze nga nzayogera bino nyina obusobozi obugula ezo enkoko ne bwe ziba 3 olunaku, naye munne tezisobola kuwooma nga luli. Duli enkoko ng'ewooma. Ssente Allah bw'azikuwa obuwoomi bw'emmere bukendeera. Ssente bwe zeeyongera ennyo ate ebirwadde nga bijja. Ssente bwe zeeyongera ennyo abakuwala n'abatakwagala nga beeyongera. Bino bitegeeza ki? Totunka nnyo na bulamu bwansi, tebiggwera wano. Obulamu tufokasinge ku bulamu obuddako nga tuvudde mu nsi, bwe bulamu obulimu byonna. Teweerabira nti buno obulamu bw'ensi ne bw'okola otya busigala bukyalimu okufa. Yagalagaana. Ne baga nti Uganda yonna ekyapa bakikwadde kiikyo tekikuwonya kufa. Kati obulamu obulimu okufa bukolerere era ogenda kufundikira nga obirese byonna ng'era bwe bazze babireka. Kye njagadde wano nti tuyingire mu kusiiba kuno ng'ekirooto kyaffe tekikoma ku bulamu bwansi bwokka. Na buli lw'osaala ebirowoozo byo byonna n'okusasulwa ku Katonda okukusasula n'okusiima, leka kusuubira nti byonna ayina bikuwera wano mu bulamu bwansi. Empeera ennene ennungi eri luvannyuma lwa kuva mu bulamu bwansi. Kati bino by'abantu ku mutimagano okwo nnyina abavubuka benda banga mukwano gwange ono ali ku kamera balina kabaga nti kano kabagezi bokka. Kati bino ebintu by'eddiini naddala bitegeeza omutonzi waffe bikwetaagisa okuba omugezi nga gw'omu yadde mbutuufu ffenna obuwongu Katonda yabutuwa era osobola okubeera omugezi. So weerumirirwe, weetegekera omwezi gwa Ramanzaani okusiba kwe twolekedde
ennaku z'omwezi bwe ziba 18 olwaliro mu kalenda yaffe y'abasiraamu omwezi guno we guggwerako gujja kuba n'ennaku z'omwezi 29 oba 3 tutandike ekisiibo kitegeeza tulina ennaku wiiki ng'emu tulina ennaku 10 wiiki emu n'ennaku nga 3 tuyingira omwezi gwa Ramadani weetegese otya okusooka kye tuliko tweteekateeka nakwezza bujjamu bukkiriza mu mitima gyaffe wakati mu kutunuulira aya ey'e183 mu suratul Baqara omutonzi waffe mwatulaalikirako okusiiba ya ayyuhalladhina amanu abange mwekka abatudde n'emitima gyammwe ne mutunuulira byonna ne mulowooza ku byonna ne mufumiitiriza ku byonna ne mukkiriza nti tuyina kusinza mutonzi waffe mu bwomu bwe yekka kutiba alaikum siyamu mwe mulagiddwa mwe muwandiikiddwako okusiiba olusiiba nga luva ku ntobo ya mutima gwammwe olusiiba nga lulimu okwagala bane tusiibe n'okwagala eyatutonda mu kitiibwa kye bw'aba ayina akalimu kakutumya okole ndaba ng'essanyu lyandibadde ppitirivu ekyokulabirako ffe abawagizi ba movement kaneyambaza amuwagizi kubeera ne bw'otowagira osigala NRM eri mu buyinza owekitiibwa president bw'abaako kyakutumye gwe ng'omuwagizi owulira otya ng'essimu yeevuze nanga ŋŋendera e Nakasero ongulizeyo watermelon n'emiyembe obireete okimanyi nti toyinza muga nti president sente nga tozimpadde essanyu ly'owulira ng'ogenda mu katale n'abategeddeko nti president akutumye bakusanyukirako nga bakakasa nti okimaze okikubye wakati mu kwebuuza nti kuva ddi wakikola otya ffe ng'Abaganda Ssaabasajja n'akuba essimu ya nteraawo erinnya lyonna n'akuba essimu ya mukwano gwange Idris Matu nga Ssaabasajja yennyini yakubye Idris mugyebaleku bitambula bitya nze Ssaabasajja wano Idris ngulizaayo ettooke n'enkoko eddoboozi nozooli at least ngezaako okimanyi nti oyinza okufunayo n'olukiiko olukuwabula ttooke kiri oba otwala nkoko kikaaki ekituufu tosobola kutwala ttooke limu tosobola kutwala nkoko emu ate tosobola kutwala ebyo byokka lwaki okiraba nga kano kakisa Ssaabasajja nze gwatumye bannange kino ekyokusiiba kisukka ku bano bantu kuba bano betwogerako bitonde twogera ku mutonzi okukutuma kusiiba tusibe n'omukwano n'okwagala wakati mukobuza nti nzaani gwatadde mu abo balagidde okusiiba omuntu asibe nga ayina essanyu ayina omukwano n'okwenyumiriza kama kutiba ala alladhina min qablikum kuno kwe kusiiba okubawandiikiddwako nga tekusoose kummwe bwe kutyo bwe kwawandiikibwa okusiiba kubaasooka okubeera abakkiriza mmwe nga temunnatondwa kuleetebwa mu nsi la'allakum tattaquun nga bwe munaasiiba nga ddala bukkiriza bwammwe bwe muyina mu mutonzi wammwe y'ensonga ebasiibizza nakwetegekera bulamu obuddako nga muvudde mu buno la'allakum tattaquun kigenda kumala okwolekeya Batonda nti ddala mulimu abo abamutya abamuwa ekitiibwa tekisoboka kubanga gwe tuga nti nze yantonda mukkiririza nze muwe ekitiibwa nze nga tosaala ng'oyambala bw'otyo nga bwakulagira tokola nga tebyakuganye byewettanira obadde okimanyi nti yadde twolekedde okusiiba buli wiiki emu n'ennaku nga 3 oba 4 ennaku zomwe ziri 6 olunaku lwa 5 olwaleero mu kalenda y'abasiraamu ziri 18 mu nnaku ziri nga 10 ku 11 tugenda kuba tutandika okusiiba obadde okimanyi nti waliwo omuvubuka ow'obulenzi Yisimaamuza Hussein nga si muwowe n'omwana omuwala gwabeera naye nga basajja kudde n'abamu tuzadde n'abaana mu mbeera eyo eyakutonda yaggaana okubeera n'omukyala nga togenze mu famire ye mukuwa mu butongole nsobi naye ebbanga lyetumala nga tukyali balamu tulinawo omukisa ogumwetondera ne tutereeza ng'era munsaasire balunulona balugambo nisi lugambo ndooza kuba madamu Betty ampabudde munanga tiseeka wano nga twetegekera omwezi gwa Ramadani ekyokusonyiwagana kikoonwako
bannange kyabbeeyo omutima gwo gukenenulamu yenna gw'olinako akantu konna sonyiwa ne bw'aba yakola ki ne bw'aba yakukola ki abasinga ndowooza mu bye tutamanyi mu kusonyiwa kuno omuntu alowooza nti bw'asonyiwa omuntu biba biwedde okusonyiwa omuntu mu maaso ge yatutonda oba obuvunaanyizibwa bw'okusasula okuliyirira mu ekyo kye yakosaamu oba obujje kwona omuntu nga ye omusonyiye n'obikwasa eyakutonda mu kusonyiwa kwo yamanyi kyaba akuwaamu loosa eri luddawa okusonyiwa ono n'omutikkula obuvunaanyizibwa bw'okuliyirira kuba buli yenna eyakosa ayina okuliyirira naddala mu maaso ge yatutonda kati okumusonyiwa ye ng'omuntu n'omuggyako obuvunaanyizibwa n'okkiriza nti yantonda nze ono mumusonyiye mu kumusonyiwa kwange ne bye yankosa nze gwe omanyi ky'onompaamu kyekigambo okusonyiwa bannange omuntu asonyiye agenda kufuna empeera etamanyiddwa so nga ate asigadde akyavunaana akyalemedde ku munne agenda kufuna ebimu ku bikolwa by'ono eyamukosa ebirungi ebijja mu kye yamukosa so nga asonyiye yona aba amusonyiye n'amutikkula obuvunaanyizibwa n'akkiriza nti katonda wange omuntu ono musonyiye ku lulwo ankoze bingi naye musonyiye ku lulwo kano kakululwo kategeeza ki gw'omanyi ky'onompaamu kigambo kinene bannange so mu kusonyiwa nze bino bwe mbinnyonnyola bwe nti ndaba nga mu butasonyiwa oba okoze loosi ate mu kusonyiwa n'ogenda ogobolola by'otomanyi bungi kati wakati mu kuyingira omwezi gw'ekisiibo tusonyiwe abazadde tusonyiwe abaana tebakoze buvunaanyizibwa bwo bwekyekituufu naye basonyiwe gwe maama waabwe gwe taata waabwe oyingira ekisiibo kino ng'osonyiye bonna naddala abaana bo n'abaana tusonyiwe abazadde omutima gwo naddala bazadde bo kakiko obayinako ako olw'ebimu ku byabalema mu kiseera ng'okyali muto obadde okimanyi nti kasobola okubaako k'olina ku bazadde bo nga y'ensonga lwaki obonaabona lwaki emirimu gikutawaanya lwaki ezzadde libuze lwaki sente zikuyita mu buyisi gwe n'ogenda olanduka na bantu bandoga nze benkola nabo bandoga teri akuloga kiriininga longoosa omutima gwo wakati wo ne bazadde bo ebyabalema si mu bubi bwe baba baalemwa tekyalemesezza katonda kutuusa ku bulamu bw'olimu olwaleero banneighbours tusonyiwagane abooluganda tusonyiwagane tuyingire omwezi gwa Ramadhaani nga buli muntu asonyiye munne obadde okimanyi nti omwezi gwa Ramadhaani mwezi naffe gwakusaba Allah atusonyiwe onoofukamira otya mu maaso ge yatutonda naddala mu kaseera k'okusiibulukuka omusabe nti Allah wange bingi ebinsobyeko emyaka 43 bingi ebinsobyeko emyaka 51 naye nsaba onsonyiwe osaba otya okusonyiwa nga gwe ogaanye okusonyiwa olaba nga anaakusonyiwa gwe nga tosonyiye wano mu kumulaajanira atusonyiwe w'osobola n'okutabuliramu ekimu nga nti Allah wange nsonyiye buli yenna yali ankosezza nsaba Allah nange onsonyiwe tolabanga bigatta kati kinzigireyo kiri nakiri kigatteko gwe atasonyiye omuga nti nze sisonyiye buli yenna yali ankosezza naye ate nze nsaba onsonyiwe gwe olaba bigatta nze nganye okusonyiwa sijja kusonyiwa buli yali ankosezza oba bonna mbasonyiwa naye okujjako gundi naye ate nze nsaba onsonyiwe nedda omwezi gwa Ramadhaani mwezi gwa kwenenyeza Allah waffe gwa kumwetondera na bwe gutyo wakati mu kuyaayaanira okusonyiyibwa tusonyiwe buli yenna yali atukosezza Allah waffe atusonyiwe Abubakari radiyallahu anhu ebigambo byayitingana ku muwala we nga bwagudde mu bikolwa eby'obutambuze ekitali kituufu nga ne mba bitambuza mwalimu omwami yabeeranga awaka wa Abubakari ng'okulyakwe na byonna Allah ayisiza ku Abubakari. Abubakari yanakuwala nnyo ku bantu bonna abayogera ebigambo ku muwala we naye ate n'anyiigira mu mbeera ey'enjawulo ono omwami yali abeera ewuwe
era mu mutima gwe yali yeeyamenga nti sisobola mmusonya nsonyi wabasigadde naye ono alya ku mmere yange nga asula na wange nga byonna Allah ayisiriza ku nze nga lwaki naye yeetaba mu bigambo bino munnange Allah nassa aya nga Bubakari Allah amuvunaana aya eno tetusobola gitemaatema yonna naye katukugiremu ekitundu kye twagadde yamubuuza nti ala tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum mwekalakaasa nti temujja kusonyiwa naddala gundi awangalidde wansi wammwe mmwe temwagala Allah abasonyiwe ne bitegeeza ki wakati mu bunene bwa kye ekyakkolwa bwe bunene bw'empera gy'onoofuna ng'osonyiye tojagala naddala naawe Allah okusonyiwa. So omwezi gwa Ramadani gutegeeza bingi nnyo mu bulamu bwaffenna mu byo tweteeketeeke nga tetunnaguyingira. Omuntu agenda okusaala asooka kufuna wuzu kweteekateeka. Omuntu agenda okusaala asaala ku sunna kweteekateeka. Tuyingira omwezi gwa Ramadani weteeketeeka olweteekateeka spiritually mutima gweri munda ogukenenulemu byonna omuli okukenenulamu yenna gobadde tewasonyiwa musonyiwe baleke kati bwe yakkosa bwe yakola atya yeeyongerako ki mu layini eyo lwaki osigaza omutima ogwo n'obutebaka ofunza omutima gwo n'okwemalako emirembe funa emirembe ku mutima basonyiwe ku lweya kutonda tomanyi mpeera gyajja kusasulamu insha Allahu tabaraka taala. Ebikwata kusiba tujja kutambula ffenna insha Allah buli lwakutaano naddala obudde buno bw'okumakya nkakasa Fridays badde yakubiri tutambule mpolampola. Tetusobola butaddamu kwebaza ekitongole kya Nation Media olw'eddakiika zino n'abantu abeewaddeyo bambi betukoze nabo wewunye nalla alina obuyinza tukoze n'abantu nga si basiraamu muli mukyala Betty n'abalala abantu bano tusaba Allah nabo abatusasulire ekisinga obulungi okusiiba kyeki ndowooza bwe tutitandikira omulundi ogujja empagi z'okusiiba okusiiba kuyimirira ku mpagi mmeka era ze ziriwa ebya sunna ku muntu ayasiibye mpola mpola tujja kutambula tutyo wakati mu kwetegekera okusiiba nga tugenda okumaliriza teekateeka Qur'ani gy'onoosoma kuba mu mwezi guno gwa Ramadani mwe mwakira Qur'ani kijja kitya guggweko gonna nga togisomye lwaki bino bitutuukako ne guggwako nga togisomye buteetegeka olina ennaku 10 okuwawula Qur'ani yo gy'ogenda okusoma mwezi gwa Ramadani tuteeketeeko nsaddaaka kye tugenda okusaddaakamu ogenda kuwangayo mmeka obadde okimanyi nti osobola okusoberera kayaka k'omuzikiti n'okasulako emitwalo 5 okimanyi nti oba obuukinze layiti ya Ramadani yonna abasiraamu ne basalira ku masannyalaze go wallahi emitwalo 5 na mingi egimu emizikiti tegisobola kuweza units ezo omanyi abasiraamu okusaalanga subuhi yeetaaga amasannyalaze magaribi masannyalaze neisha masannyalaze ne tarawiya nga tusalira ku ssente zo bino byakwetegekera eno osobola okusuusa ku muzikiti ogumu singa boyinamu kasente ekirungi kyagana amasannyalaze n'amazzi nti emizikiti egimu gyatuyamba si egimu ndoozi egisinga gyatuterawo mita namba okugenda amasannyalaze n'okugenda amazzi kati kiri gy'oli wakati mu kwetegeka Ramadani ng'ebuze ennaku 2-3 gwe genda awo bateekaka mita ennamba zaabwe ez'amasannyalaze ez'amazzi nyigako banagenda okukeberako nga kuliko units 8 nkakasa omwezi gwa Ramadani gwonna tuba tugenda kusaalira ku masannyalaze go bino bitegeeza kwetegekera mwezi gwa Ramadani insha Allahu tabaraka wa taala. So twandyogedde bingi naye eddakiika ndowooza zitutwalaganya nsaba Allah ow'ekitiibwa akkirize bitugezaako atuwe okwejja mu kukolerera obulamu bw'ensi buno obulamu bw'ensi buno akatono ennyo nga tumaliriza n'abaliwo mu 8 baali balowooza nti n'olwaliro mu 2026 bajja kubaawo tebaliiwo lowooza ku myaka 5 agajja mu maaso 2026 nyongererako emyaka 5 ye 2076 wooli tukunoonyeko mu 2076 ffenna tukkaanyanga nedda basinga tetujja kubaawo n'abaawo olwaleero ebikumenya biriba bikyagasa tukolerere bulamu buli buddako wano gwe mulamwa gwe tuyinza okujjawo ebigambo ensi tekungulwa bituufu naye batufumiitiriza ensi ekungulwa singa ogikolerereramu ebinagasa mu bulamu buli obuddako
obutali mu kufa obutali mu kubonaabona kwonna ku sayidi yo yabukoleredde oba yenna abugayaliridde agenda kubonaabona olubonaabona lwakuwangaalira mu muliro. So tusinge kutya bibiri, omuliro oguddako wali tuyaayaanire ennyo ejjana oba eggulu nga bwe baliyita. Wallahi osobola okuyingira eggulu ne bwoba toliseeka, osobola okuyingira ejjana. Beera focused. Naddala Ramadani yino bye tusobola okukola at least tubikusunyiddeko. Tusinkane Friday ejja insha Allah. Tukwebaza nnyo ng'omuntu akadde kano k'otuwa, ne twebaza nnyo ekitongole kya Nation Media olw'akakisa kano. Nsaba Allah ekitiibwa omutonzi waffe n'aba tusiimire ebyesi byabisumulule ya Rabbi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tewerabira tulinayo ndowooza Friday mu eddako tugenda kubeera mu mwezi gwa Ramadani. Nsaba omutonzi waffe natutuuse mu mwezi gwa Ramadani. Allah w'ekitiibwa atuwa obusobozi ku byonna ebyetaagisa mu mwezi gwa Ramadani. Allah w'ekitiibwa omutonzi waffe atuwa okusonyiwa buli yenna yali atusobeza ne bw'aba yatukola ki. Allah w'ekitiibwa naffe atuwe buli yenna gwe twali tukosezza atusonyiwe nga bwe tusaba Allah w'ekitiibwa omutonzi waffe ffenna atusonyiwe. Bye tuyisemu mu mbeera ekaluba tukakasa ebimu ku byo bikolwa byaffe bitajjansa mu maaso ge yatutonda. Tukusaba omutonzi waffe otusonyiwe ozze ebyenfuna byaffe engulu. Abatalina baami obabawe, bafumba batalina baana obabawe, abatalina mirimu ogibawe, abalwadde obawonye, abali mu mbeera yonna ey'okusomozebwa ogibasomose. Ow'ekitiibwa omutonzi waffe gwe gwe tulina mu bwomu bwo, tetuyinaayo mulala yenna. Buli kitali gwe kitonde kinnaffe era kyetaavu kinnaffe. Totulekerera nga yadde olutemya lw'eriiso tetwesobola. Tukusaba okwetegekera obulamu obuddako nga tuvudde mu nsi, era okussa kwaffe omukka ogw'enkomerero ogusembayo ogitufulire entandikwa y'essanyu ery'olubeerera eritagenda kukoma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.